Mu bitundu eby'ekasese abaali abayekera aba Allied Democratic Forces 50 badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo awamu n'ebyo bisobola okubatwala n'okubeeza obulamu bwabwe nga bulungi ddala. Muno mulimu ensigo, enkumbi ne bbomba nga bino bya bulimi bibasiyambeko okulaba nga babaako ne kye beetandikirawo okutambuza obulamu. Ronald Sekatawa, omukwanaganya w'emirimu egya Amnesty Commission mu bitundu ebya Rwenzori, yagamba nti abasinze ku baano baagendayo nga tebaagala wabula bawambibwa buwambibwa ne batwalibwa mu bikolwa eby'ekiyekera. Abaali abayekera aba Allied Democratic Forces mu bugwanjuba bw'eggwanga nga bali mu Democratic Republic of Congo ne baabulira emize egy'okutabangula emirembe batandise obulamu obupya. Abasoba 50 babawadde ebikozesebwa mu kulima omuli ensigo, enkumbi, ebbomba ezifuuyira bakyuse obulamu. Abakakiiko akagaba ekisonyiwo amakanda bagasimbye kasese gye babaweeredde n'ebyalaani batandika okubitungisa engoye ze bafunamu ssente. Ronald Sekatawa, omukwanaganya w'emirimu egya Amnesty Commission mu bitundu ebya Rwenzori, agamba bagadde babawe entandikwa kuba abasinga tebaagendayo kyeyagalire bawambibwa buwambibwa. Today we have been here at Insenyi in Kisinga sub-county. We have been giving out sewing machines and hoes, spray pumps to ex-combatants, those people who reported under Amnesty Commission who were under ADF some time back. We have done that to support our integration program to enhance these people's capacity and homestead income. Sekatawa ayongeddeko nti abakyekwese nga bava mu buyekera babatukirire kuba omukisa gw'okuweebwa ekisonyiwo gukyaliwo. They are busy because the major incident which took them to the bush was dormancy or redundancy. So when we make them busy, we assume that these people are going to be concentrating on their activities and their programs. That means it will be very difficult for them to be confused again that they are being convinced to go back and fight the government or to go to the bush. Jemima Bira, omu ku bafunye ebikozesebwa mu bulimi, ayaniriza entegeka eno n'asaba okwongerwa ku nsigo n'eddagala eritta ebiwuka mu birime. Nga bwakyara tukasima sana n'ekitunga eki erituwatikya ekyesuka esi tukeyesukulesya ndeke ekyesuka esi twabiremererwa erikura emibiri yetu ey'ebyalo y'obuleme tukayakora amalema wetu emitwe tukesomesya abana tukendehererera abana bomwemyani yetu ali tukasaba n'obundu buwatikya obuhuko bukali emyani yetu n'ebindu biremwa batasayongera tuleterabyo byangatuwatikya obuhuka eritebitakubo ebihimba omwani ebinyobwa. Jackson Masereka, ssentebe wa RC y'okusatu ekisinga, agamba nti abasinga ku bano babadde basanga obuzibu okweyimirizaawo. Of them were abducted previously by ADF rebels and most of their relatives lost their lives there. So they came up to make an association, as mentioned above, the Chiwutusenyi group of abductees. And really we have had Amnesty Commission staffs in the Western region. They have come to meet with the group members, mainly to at least to come and be part of them. Mu kiseera kino UPDF ekyanoonya abayekera aba ADF mu bibira by'e Congo ng'eri wamu n'amagye gaayo okutereeza obugwanjuba n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Bya Tumusime Gerard, Sorot TV, Omunyo.